nali simanyi nti olunaku luli kya Gaddafi n'afa amaanyi ge yalina zino zonna jipu zolaba n'emizinga byonna bya bwereere time etuuka nga fayiro yo balina ogiclosinga erina okuggalwa era ku nsi kuno mutye omuntu ali ogwo mutye Allah. President Museveni oliyo ne mutabani wo n'abantu bo tuleme okuboogerako nga mmwe kusanga okanga mugamba nti mulwali lwaki mutubonyaabonya abasamagezi lwaki mutubonyaabonya Mukama Katonda ow'ekisa tuli ku TV y'obuloko eno TV y'abakristaayo katugikaabireko ne Mukama Katonda w'omugulu atulabe nga tulina enyiike mwami Katerega nfukamidde mu maaso ga Mukama ono w'omugulu mfukamidde mwaso ga Mukama ali waggulu araba gavumenti ye NRM mwebonyabonyeza abantu nebafiire Baron abantu nebafiira wano Mukura abantu nebafawane Kasese abantu nebafawane Kampala abantu nebabonaabona tebalina kyakulya tebalina kyakukola ki gwe President Museveni olye ogamba ogenda kukozesa abagagga fe twali tukozeewa mwami President Museveni wantabye nga tuli basajja bakulu ndi musajja mukulu ate ndi muntu muyivu naye ofukamiza wansi ku TV y'eggwanga buli omu yenanda lwaki tubonaabona katwogere ku famire yo katwogere ku bantu bo tubonaabone mutute olwaliro nze ndirwedde okufa katufe naye tubagambyeko ogamba otya mwana wa mama nzikusabye era 5 ku 6 ku 7 zokka ze neetaaga ate tobeera mukodo nkwatiramuko kubanga nange munnange simanyi nnaku zange nange kati kirayika mbalambale naye at least katubeeko ne kyetukoze kyetwogedde kyetubagambye tuli mu kiyitibwa total state capture tuli mu kulaba ekiyitibwa transition naye nga transition eyo munnauganda tagyenyigiddemu transition eno ng'ekoleddwa family emu kakati tugenda mu kiyitibwa absolute dictatorship gwe obadde tonnakitegeera tonnakiraba olwaleero gwe munnankyukakyuka si kusuubira kubalaatira kusaagira mu nsonga ya Ssaalongo Erias Lukwago. However much the political differences, njagala otunulire Ssaalongo Erias Lukwago ng'akwatiridde essiga ery'amateeka, rule of law, enkola ey'amateeka. Olwaleero oyimiridde ku bintu bisatu okulwana gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni. Esooka kya byonna je rule of law, enkola ey'amateeka, nti enkola ey'amateeka mu ggwanga tekyaliwo erinnyiriddwa. How do you justify that? Olwaleero muganda waffe Eddie Mutwe asobola okuwambibwa n'atwalibwa mu basement. To prove this n'ebifaananyi ne bifulumizibwa okukakasa kiri. Nange myself akubanzi byange ebifaananyi ne bitafuluma. For God's sake. Because they recorded me, I don't know. For God's sake, I don't know. Simanyi. You know? Naye nkugwadde level ey'abantu abawansi. Nikigenda waggulu nti omukyala Babi Itungo Kyagulanyi, mukyala wa His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert, former presidential candidate, nti amaka ge gasobola osalibwako ne bamenya ne bayingira omukyala n'ayisibwa mu mbeera efaananako bwekyo. Life goes on. Akikoze nga ali proud nnyo. You know? So olwaleero we bukya ku makya Ssaalongo Erias Lukwago munnamateeka omukuukutivu asobola okuyisibwa mu mbeera eyo gye yayisiddwamu. Nayisibwa mu mbeera eyo gye yayisiddwamu. Kugambye baasookera eno ku bakajjajjatta. Because Eddie Mutwe is nobody. Eddie Mutwe just musajja watu kinyozi, bodyguard wa His Excellency Kyagulanyi. Naye whatever happened to Eddie Mutwe, ebyamukolebwako kwali kwesasuza His Excellency Kyagulanyi. Era ne message nti gwate we nakwatako kijja kuba kiralamu. You know? So bakuleyingira ground
nti bwani babadde suira ndi they are untouchables. Juli Museveni abadde asobola okubikirira ekiblanketi nga bwe nkugambye. Jeno Museveni yabadde ayagala okulaga nti waliwo democracy mu ggwanga y'e Uganda n'enfuga ey'amateeka. Kyovola abadde asobola ng'okwata Dr. Kebbi oba bannabyabufuzi bonna n'abatwala ku poliisi ne bakomekerera mu kkooti nga tebagenda eri mu basement ateva so. Era nga n'omwogezi wa poliisi yenna asobola ovayo n'agamba oyo Dr. Kebbi ffe tumulina Naggalama oba Saalongeri Yasulukwago ffe tumulina. Here the situation is different. Njagala otunulire bulungi nnyo kyetegereze kino. Va mu malala, va mu ebyo byowooza nti simanyi bakuteekerawo opposition endala nga si His Excellency Kyagulanyi. This man olwaliro ayagala okutwala obuyinza buno oba aliyagala obutwala ku kifuba teyeetaaga kumanya opposition. Talina kyeyeeguya. Yayimiriridde ku kimu mundu. Ayimiridde ku kimu ku institution y'amagye. Ebyo Jeno Museveni yabadde abikola ntasobola okukera kumata n'ateekawo opposition ye n'apanga. Oba kuleetedde bamukaaku oba bani. This time around ono ye tayagala kubimanya ebyo. Kubanga ye eggwanga alirabanga mu maka ga kitaawe ye ayagala kutwala kya busika kye. Kategedde? So widen your eyes. Embera yonna erimu okulinyirira eddembe ly'obuntu. However much omuntu tokolagana naye tomwagala. Rise up and speak. Cause His Excellency Kyagulanyi gw'oyagala ennyo olwaleero bakuleyingira ground nti whatever is happening to Saalongeri Yasulukwago, whatever happened to Dr. Kizza Besigye, whatever happened to Babi Kyagulanyi Itungo, whatever happened to Eddie Mutwe, or any common Ugandan can happen to His Excellency Kyagulanyi and nothing happens. I'm telling you this. Because bakumanyiziza His Excellency Kyagulanyi wekibanga Dr. Kebbi asobola okuba emida for 1 year, 1.5 years. Nga everything is moving on normally. So teweebuzaabuza okujjako ng'otugamba nti n'ebyakolebwa ku Eddie Mutwe yali katemba. Musajja akulaze bamutadde mu kifo kye kimu n'ewaali Eddie Mutwe. Situation is ekoleddwa ku Saalongeri Yasulukwago yakolebwa ku Maama Babi Itungo Kyagulanyi. Jeni wandibadde weebuuza nti bino bikoleddwa olwo singa baakwata ku His Excellency Kyagulanyi. By that time nga ne wali ku kituyita internet, total internet shutdown. Nga ne wojjayo ennyindo bwoti pu nga wojjayo ennyindo bwoti pu. Kati time wala ntekyali nga wekyali 18 November masaka. Olwaleero basobola n'okubuuza baliwo abattibwa nga tolina yadde. Yegoloza tebattibwa. So njagala ogaziya amaaso. Kino kyolabako olwaleero kye tuyita transition. Olwaleero eggwanga lino oba gavumenti eyimiridde ku masiga gali asatu. Essiga eddamuzi judicial, essiga eriteekateeka amateeka gyoyinza okuyita parliament legislature, then n'essiga ya executive Yoweri Kaguta Museveni bwatula. Olwaleero ina speaker wa parliament nga yali endorsed by PLU. Who's the chairman of PLU? Oyina deputy speaker nga yali endorsed by the chairman of PLU. Who's the chairman of PLU? Ate nga aba endorsingira ku X. Then nabano ba endorses ne beebaza. Teyakomye okwo yesterday yaba appointinze mu structures za PLU. Muli ba minister oyina speaker mulamba number 3 weggwanga li speaker mulamba naye olwaleero ne bamuwa ekifo mu PLU ne yeebaza bulungi nnyo ku X. Kugamba kitegeeza ababuteebaza byandibadde birala nnyo oba n'atalicognizinga position gye bamuwadde oba buweereza bwe bamuwadde n'atalicognizinga munene byandibadde birala. So at this moment you are the mercy of the CDF. Wakategede muzibuka amaaso. This is transition. Fubano nuwa mtu etwadwa ne tuvayo ne tuogera. Simanyi tuwoza dembe lyawo ndeza bino byonna
tebakwagala tubikola. Zibuka, zukuka. This is a transition going on. Ntikakati wema nsobola okukwata ne kuba namateeka bano adde befuula kiwaji nsobola okukwata omuntu ne bavayo nti bamuwolereza kakati nsobola obbakwata ne bakola kyenjagala. It's a signal. Ababaka ba parliament yabayitirawo mbwa kati jakulaga nti ino parliament gye mwogerako sigirabamu mugaso sigirabamu makulu esigedda muzi olwaliro lutuma kisoke omwogezi wa polisi asobola okuva n'agamba munnefe Ssaalonge lyasituka gwe tetumunina tetumanyi nawa waali. Very few seconds. Communication nejja publicly. Njoto tumulina ali mikono gy'amagye. The worst is to come. Bino biralamu. Biralamu mwana wa ssebo. Mwesabire. Tunywere. Kibi nnyo ekyakoleddwa ku Ssaalonge lyasitukwako. Era tukivumirira. Kubanga ffenna tuli ba candidate baki. Naye gwe kuno capitalizing yako nje denfuge y'amateeka tekyaliwo mu ggwanga kati. Rule of law. When rule of law ceases to be no more, there is no government. Twesabire naye ekyalukwako tetuli basanyufu. Tetuli basanyufu. Tetujja kwogera bingi. Naye tetuli basanyufu. Teri yeetaaga kuyisibwa bw'atyo mu nsi. Ku byalukwago temuli basanyufu. So oyagala tugamba nti ebyatuuse ku Lukwago bulijjo bebadde nga bituukako mubadde nga basanyufu. Omanyi banagana njagala mbabuulire ensonga z'abasajja bano ab'opposition ya Museveni gye yeteerawo bwe muzitunuulira amaaso abiri nga moogi bwe kiba kisoboka mugatteko n'eriiso eryokusatu nga bwebwongo musobole obbategeera. Nalabye interview eyiseko olunaku lumu emabega wakati wa Kanale Mugumya oba ye Mugoma oba ebiki owa NBS ng'alina Ssemujju Nganda. Ssemujju Nganda n'alyoka avoola n'atyoboola n'akkakkanya omukulembeze waffe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Emiliyoni n'emiliyoni z'Abannayuganda gwe baakeerenca ne balonda ng'omukulembeze waabwe. Omwana ow'Abannayuganda gwe beekulizza mu ngalo zaabwe. Kyagulanyi teri muntu asobola kwebuuza nti Kyagulanyi yavaawa, Kyagulanyi bamuzaalawa, ani amumanyi. Mwana munnayuganda, Abannayuganda gwe beekulizza mu ngalo zaabwe. Ne batuuka ekiseera ne bamulamu obusobozi obw'okukulembera eggwanga lyabwe ne bamulonda ng'omukulembeze waabwe. Museveni nabba obuwanguzi waffe. Oba okitegeera. Ssemujju Nganda n'agamba nti Kyagulanyi yeezimba yekka musicale n'abeera wamaanyi mu music n'afuna following nga nnene naye okusinziira ku myaka gy'amaze nga joyinize politics tamulabamu busobozi busobola kukulembera ggwanga. Tasobola mbuwadde okuzimba ekibiina ne kifuuka ky'amaanyi okumala ebbanga eddene. Oyo yani ye Ssemujju Nganda. Oyo nno gwolaba ye mwogezi w'ekibiina kye bayita PPF oba PFF. Lukwago kyalimu nga chairman waakyo nga Besigye president waakyo. Kati omwogezi w'ekibiina eyo information oba ebyo byayogera ku mukulembeze wa NUP Bannayuganda gwe balonda nga president waabwe. Oba okitegeera. Njagala ombuulire ono Ssemujju Nganda abo bomaze okugamba nti Bobi Wine tomulabamu capacity ekulembera ggwanga Uganda. Ng'okulonda okwakaggwa abadde avuganya ne Museveni. Oyagala kuŋŋamba nti mu kulaba nga Bobi Wine talina capacity ekulembera ggwanga Uganda walonda Munyagwa walonda Kasibante. Kitegeeza wali toyinza kulonda Bobi Wine atalina capacity ekulembera ggwanga walonda Museveni. Si yekka oyo Ssemujju Nganda wabula aba PPF balonda Museveni gwe balonda okusa kuki ku information oza ku statement omwogezi waabwe gye yakoze Ssemujju Nganda. Ekyo kimu. Ekyokubiri wakati nga Bannayuganda tutaddewo pressure tubanja DR forms kubalangirira Museveni nti awangudde
oba kitegeera nga ndiara forms entuufu omuwanguzi ye Kyagulanyi wabula gwe otulaze nti omuwanguzi omutuufu talina busobozi bukulembera ggwanga kitegeeza oba oli mu kugamba Museveni ndi tobawa toleta ndiara forms sigala nga okulembera eggwanga wadde nga wabba bubbi oba wagira Museveni okuba nti yabba obuwanguzi wanga okugamba nti gwe twalonda ng'omuwanguzi talina kapasite kulembera ggwanga n'olwekyo Museveni okubba obuwanguzi bwe yali mutuufu kuba yasobola okukulembera eggwanga oyo ye Ssemujju Nganda statement ekyadde etegeeza mu kifo ky'okuvaayo ayinkareginga Abannayuganda okusituka okwerwanako babanje obuwanguzi bwabwe ali mu bad discouraging nti temutawana kulwana kuba negwe mulwanira mbw abeere president talina kapasite kulembera ggwanga oyo ye Ssemujju Nganda owa PFF si yekka omulaba mwita Dr. Lulume Bayiga simanyi Mayiga yali ku radio Simba n'agamba njagala Kyagulanyi akomewo wano ndabe Museveni kyayinza omukola omukazi ali mu studio n'amubuuza oyagala gereza ku munno n'amugamba Muhammad Mwanga Kivumbi bamutira abantu 10 buli omu n'alooza nti Muhammad Mwanga Kivumbi agenda kudduka mu ggwanga n'agamba sijja kudduka mu ggwanga ne bamukwata ne bamuteeka mu kkomera Kyagulanyi yakolawo ki njagala Kyagulanyi akomewo wano ndabe Museveni kyayinza omukola Museveni amukwateko olaba aba PFF kyetugenda okukolawo kati taata tolinda Kyagulanyi kujja Museveni amukwate yakutte chairman wa PFF kyewali otusubiza okukolawo nga Museveni akutte Kyagulanyi kikolewo nga bakutte chairman wammwe wa PFF kikole kati tolinda kikola ku Kyagulanyi kikole kuwo tulage kyogenda okukola Museveni ekyo kyatusubiza kyewali ojja okukola nga Kyagulanyi akomewo ne bamukwata si yekka ono omusajja gwe bita Medad Luboga Sseggona akali amaggwa kyali waabwe yavaayo yennyini n'agamba Kyagulanyi komawo wano todduka kubanga tewali naamunoonya polisi tiye munoonya tewali kitongole kyalina kyavudde ekyebikiga nti kimunoonya n'olwo kyaddukira bwereere akomewo wano polisi webe munoonya kale veeyo emuwandiikire agende ye reporting nze nyini nja muwerekera ku polisi bwe banageza ne bamukwata nze nja kulwana mpaka nga tumugjeyo tulwane tumugjeyo nga bamukutte Sseggona bakutte Elias Lukwago wamugjeyo dda nga wali osuubiza okujjayo Bobi Wine singa jja ne bamukwata wamugjeyo dda ebyo bye bigambo by'abasajja abo bye bazenga boogera ku mukulembeze waffe basajja bawagizi ba Museveni nze njagala kwesonga obwo bwe bagamba nti Kyagulanyi talina kapasite kulembera ggwanga nga Kyagulanyi abadde avuganya na Museveni olwo baba balonda ono atalina kapasite kulembera ggwanga oba baba balonda oli baba balonda Museveni kwesa obwongo obwo bano abasajja bayinza okuba nga balina kyebatuzanya kyetutannategeera nga kitwetagisa kukozesa magezi mangi wabula ffe nga Abannayuganda tulina osigala nga tuvumirira ekikolwa ekyokuwamba abantu bwe kituuka ku Lukwago ne tulaga nti kirungi enkya tetulina bwe tujja kivuma nti kibi nga bawambye owaffe tulina kivuma oba bawambye waffe oba bawambye waabwe tulina sigala nga tuvumirira ekikolwa ekyokuwamba abantu kyo ng'ekikolwa kikyamu tukivumirira newankubadde nga be bawambye bantu baabwe tukivumirira kikolwa kikyamu bantegerekese omuntu omu kakati anyodde Bannayuganda omukono omuntu omu bw'ati CDF sisiabangu ku CDF kasokedde nga mwami Museveni abeera mu byabufuzi eri awuza kitange simanyi nze gwe ntya yekka ne anko wange simanyi oli ye patiri nze ndi mwana oli ye mwoyo mutuukirivu ba CDF babaddewo mbadde sibalabangako CDF alina ekiruyi agamba nti no oyo Besigye ngenda kasanfuna akawenda konna njagala kumuwanika mu kalabba simuwulirangako ne batabani ba Amini by the way yaliwoko saabawulirako owulira ebintu bino mwe abampulira abandaba nga Katonda yakuwa obuyinza yakuwa ekitiibwa eddoboozi lyo liwulirwa naye n'olisirikira mu mbeera eno naye Yesu ajja kubuuza wali luddawa nga bino byonna bikolewo abantu bwe batwe basirika nze nabaddewo nga nfumiitiriza nga tewaliwo kintu kyannuma nga Abamerika okutta Saddam Hussein aye ne bayigga n'abaana be ne babatta kati abaana bakuze eki era mu ngeri yemu
nabo wano gundi oyo Muammar Gaddafi bamuse nina abaana be nga babakola ki babayiga ndozo yasemba yuko kakati bakamutta ebiseera okisegedde kali nga nebuuza babattira ki abaana ne twagenda okusoma obutambi emabega baganda abaana ba Saddam Hussein nabo baali b'amagye nga bakambwe nnyo nga batuukiriza ebirowoozo ebiva mu famire eri ne batigomya abantu kakati bw'obeera ng'oli mu nsi eno gyendaka mu Lwasa luno Lwokusatu mu mwelebi guno gwa .com oba weeyita ki eno ensi ekungulwa naye ffe tetuyinza kugamba nti no tulinde oli afe ono amale kuggwamu maanyi no Uganda ey'enkya gye tulumirirwa eteekwa okubeeramu abantu abasobola okusitula amaloboozi nga beewaddeyo okusitula amaloboozi abatufuga basobole okumanya nti bateekwa okutufugira mu mateeka era batufuge nga tukkiriza bibagenda okukola. Salamu alaikum Hajati Nakalembe omusomi w'edduwa bw'oba wenyiyo embeera embi yankusomere ku dduwa abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwensabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wenkusabira n'ofuna emikisa ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jankusomere ku dduwa ofuna omukisa eno ennyanja kwesira buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda nze Hajati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 052537529 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno. No nakakati laba sagala ogendere mu mpewo eyo njagala obeere musajja mutegeevu nga bwe mbadde nkumanyi kyengezaako okulaga tewakyaliwo nfuga y'amateeka kkiriza ebyo ebintu byolaba ebyo Amini yabikola ye yakozesanga UVS Toyota Crown kati mumukozesa drone ebyo Obote yabikola Museveni ebintu Amini n'Obote byakola byamutwala muziko kati byakola kkiriza awe tuli okiwulidde president ne mutabani we bebakola ebintu ebyo simanyi muheyirake yensi ekyo kikitegeeza nekitegeeza kintu kimu nga bwe nagamba nze njogera ebintu obitadde mu president naye nga tannavaayo okubaako ani president ye president Museveni ate kyekiri wansi waggulu anti bino sinnawulira bw'agamba kyogamba takyalina buyinza obuyinza statement gy'okoze oyagala nakulya mu nsi yolo ntya kubanga president yalina obuyinza obwenkomeredde anti kati gw'okimutaddemu kubanga ye president listen to me esebo bwabeerawo okumenyeka mu nfuga y'amateeka esebo banenya president esebo kooti bwe ziba nga tezikyakola nkubidde scenario nenkulaga bulungi njagala mutegere ensonga eno CDF yabadde kiriya Lukwago ntaddeko summons naye bagenda kuleeta tebamuleese teyafulumiza ekifaananyi kye lwaki ensonga yagiwadde ono yekaya tanamanyi kusoma kuba ye yagambye tamanyi tugaye tamanyi kuba it is all over social media n'amawulire gagano gawandiise national news naye omukulu akyali mu ddinaayo ono tumuleke ajja kuba bulungi naye tunula ensonga nga bwetambula mu ggwanga ensonga etambula mu ggwanga president kati kankubulire kino ffe tugende mu maaso bano bajja kujja president bw'atavaayo mangu nnyo kati njagala otegeera ensonga eno president bw'atavaayo mangu nnyo tujja kutegeera nti obuyinza bwe obumu omusika yandiba nga yabutwala kati awo ntegerekese bulungi ajja kutegeera ono ajja kujja tofaayo president bw'atavaayo na arrestinga the situation n'akondoninga kitegeeza ebintu bibiri kitegeeza ki amaanyi gamuwedde oba ye kennyini ye yakikoze the only explanation tulinze Museveni kati wakayitawo esaawa teziweza 24 24 yes 24 kuba bamukute kumacha nakati kumacha the 24 hours it's very long in politics mwenga bannamateeka nalabye nga mwawadde 24 hours yes mugenda kuzaako anti kakati no abannamateeka basobola okuinvokinga
amateeka nga bwe galagira n'ekyebuzibu gakyakola kati ali ku test si Lukwago njagala ensi etegere bulungi ali ku test kati ali ku minzaani si Lukwago Museveni ne mutabani we okumanya minzaani eno nzibu nnyo n'abali mu NRM oba minisita oba memba wa parliament oba mujasinga general tebayimiridde bulungi zikati kubuulira nze kubula kasusu sana tweyanza nnyo abali mu gavumenti eddakiika emu yokka abali mu gavumenti kuba ne ba MPs bakwatiddwako walabe yagenda okulaba former speaker kye bamukola kakati embeera eno kitegeeza no one is safe teri ali bulungi tubadde n'omusajja wano ng'ayogera ebikankana bulijjo badde bamuyita Kabanda David Kabanda abadde secretary general Essebo baasuse mukuba yavuddeko kati simanyi kigenda kuddirira tweyanza nnyo tweyanza mwami kintu owulidde bulungi nnyo ebigambo bya kanso nti ne president bw'abanga afuuse kyesirikidde ku nsonga eno. Okusinziira ku mawulire genfuna gwe ssebo banyabo atulaba buli muntu yenna awagira oba ayagala Ssaalongo Erias Lukwago ngenda kusaba oyongere omussa mu ssaala zo. Okusinziira ku b'eŋŋanda ze bategeezezza yesterday bannamawulire Ssaalongo Erias Lukwago embeera gy'abaddemu si nnungi ne munnamawulire amanyikiddwa nga Kanalwe Mugumye yavuddeyo n'ategeeza eggwanga nti lwe yasembayo kyaza Ssaalongo Erias Lukwago weeks ntono nnyo emabega he could barely complete an interview yali tasobola nakola interview ya ddakiika 2 ogimalako kyabeetagisanga owummulamu n'abaako eddagala lyamira n'abaako empiso ze yeekuba okusobola okufuna amaanyi agamusobozesa okumalako interview. Ab'eŋŋanda ze batugambye yesterday abasajja bwe baamututte babagambye kale mu mutwale n'eddagala lye tebabaganyiza nakukkiriza mutwala n'eddagala lye baamututte nga talina kintu ekitegeeza nti he has spent 24 hours without his medication. Abasawo abakugu bategeezezza nti embeera ye wabanga tafiiriddwako Uganda is likely to register a dead person. Abakulu mu kibiina kyakulembera ekya PFF bavuddeyo nabo olwaleero ne babaako statement gye ba issuinga nga basinziira ku kitebe kyabwe e Katonga nga bakulembeddwa omu ku bakulembeze omwogezi w'ekibiina Lulume Bayiga bavuddeyo ne bategeeza eggwanga ku kiki kye ba planning okuzzaako singa Muhoozi Kainerugaba tavaayo n'ata oba nazza Erias Lukwago mu makaage. Wano we basinzidde ne basindika okulabula a warning eri mwami Yoweri Kaguta Museveni ng'ono ye taata wa General Muhoozi Kainerugaba ne bamugamba nti benna mutabani we byakola biri ku ggwe yegwe yamuappointinga oba tosobola kumulagira then everything is going to take both of you. Njagala owulirize ekibadde ku kitebe kya PFF e Katonga nga bawa oba nga bategeeza eggwanga kiki kye bazzaako oluvannyuma lw'okukwatibwa kwa pulezidenti waabwe. Tukomewo tovaawo okukutuusaako ekiwandiiko bakuntu kikuwa obuvunaanyizibwa okujja mu maaso ga kooti ne bakusoyasoya ebibuuzo. Ekyo kyekitiza mutabani w'omukulu w'eggwanga ow'amaanyi ekyenkanidde awo okuyimirira bamubuuza ebibuuzo bamusoyesoye kyekimutiisa. Kati oba ekisanyi kiyinza okukutiisa olw'omusota gw'otootye olwaleero mwami Kainerugaba General Muhoozi ateeka okukitegeera nti okukulembera eggwanga si kintu kyamu. Bw'obeera nga okwogera obwogezi tugenda kusavinga ekiwandiiko bakuntumi kiyinza okukutiisa n'okukwata omutume bw'otyo kikulaga levo kikwoli
mu bukulembeze naddala nga kitaawo taliiwo akakasaawo n'amagye n'emmundu naye twagala kubategeeza kino mpaawo kigenda kututiisa abantu abatalina nkizi bajja kutusanga nga weetuli tuli gumite baali balowooza nti bajja kukwata Besigye n'Obedi Kutaliba bateeke mu makomera tubulweko obutuuliro tubulweko abawonde weetuli ate ffe tuwondera bali basobola okugamba nti bakutte Lukwago bamutiisetiise oyo bamukwatakwata dda eyo byonna byonna ebimutuukaku kakadda tewaliwo kipya mu bulamu bwe era basobola okugamba nti nno bwe banaakwata Lukwago tewajja kubeerawo process server mulala wali era weetuli bwe banabeera nga omulimu gwe bagutuwadde era wati tunaavuga bodaboda tutuuka ku kitebe gye tunaamusanga tebayinza gamba nti nno bagenda kubatta ate munange process server wa koodi buli anajja gw'onodda kiyinza obutasoboka naye olunatta wambwa lusooka muziba nnyindo tomanya nti eno emmanduso ey'abannayuganda kwe banaalabira ate ne basituka buto njagala okukoowoola ba freedom fighters baffe mwenna njagala okubakoowoola mmwe ba activists njagala okukoowoola Uganda Law Society njagala okukoowoola kooti Justice Baguma eno oda yiyo era bw'obeera ng'osobola nga bw'obadde okola bulijjo kikukwatako okulaba nga oda gwe wennyini ne ba court server bazituusa eri Muhoozi Kayine Lugaba ne banne njagala okukoowoola Chief Justice kubanga zino oda zammwe zibayisaamu olugaayo njagala okukoowoola President Museveni bwadde ne ligambibwako nnyini lyo bw'abeera nga mutabani we yeyasindise bano okusobola okutangira okumutuusako bakuntumi gw'oswala wadde waswalaswala naye gw'oswala kubanga kino kiri mu makaago kiri mu busobozi bwo okugamba ku mutabani si bwe bano bakola nze nzijukira mwami Museveni yakkiriza ne bamutuusaako ebiwandiiko ng'avunaaniddwa okubba obululu ye yennyini newankubadde nga yali yabubba naye teyatya kurisiivinga biwandiiko ng'ebyo era teyalina namuntu mutabani wo okumutuusaako ekiwandiiko kitestinga butya bw'omugulumiinze okukwata eggwanga nga bwe mwetegeka n'olwekyo bwadde ne ligambibwako nnyini lyo gw'osobola commander in chief okugamba CDF wo nti kimukola si kituufu after all era gwe wagamba nti waliwo oboowa obukulembeze mu magye nga tasobola kumuvinga na unity y'amagye ey'abajaasi 10 kakati bano basusse mu 10 kitegeeza nti mutabani wo obwo buyinza yabulina bwadde ne ligambibwako nnyini lyo gamba ku mutabani wo omukulembeze w'ekibiina kino Ssaalongo Erias Lukwago ate nga ye looya wa Dr. Besigye bamuzze mu makaage batwale ebiwandiiko byabwe era balabike mu kooti nze nali ndabyeko President Museveni ng'agamba Professor Gilbert Bukenya alabike mu kakiiko ka Parliament naye nga mu kiseera ekyo Professor Gilbert Bukenya yali Vice President era n'alabika tosobola kuŋŋamba nti CDF asinga namba 2 mutabani wo bw'obanga omwekakasa mugambe afeesinga ekkooti yeewozeeko ku bimuvunaanibwa ategeere nti okufumba si kwota ategeere nti abayimirira mu kaguli basajja nnyo bw'abeera nga musajja naye yeerage nti alina obusobozi obwo gamba mutabani wo si kyekino ekiseera ekyokwonoona eggwanga lyaffe n'okutyoboola eddembe ly'obuntu ery'obwebange bwe lityo guluma yaguzza Museveni sigwaza omusago mutabani wo ate w'amaanyi alina amagye asobola okumuvinga turukusi kooti temuliimu bamagye bamundu aje yeewozeeko naye era ebikolwa nga kino kivumirirwe. Okay, oyo y'omu ku bakulembeze ng'ali ne bakulembeze banne ku kitebe kyabwe wali e Katonga bavuddeyo okusindikira mwami Museveni kw'ossa ne mutabani we General Muhoozi Kayine Lugaba okuta omukulembeze waabwe mu Nambiro.
sometimes mbeeraawo nga nkola video ebigambo wallahi nebinzigwako nga siina kyakwogera. But anyways, that is it. Twongere okusabira Ssaalongo Erias Lukwago. It will look so bad singa Ssaalongo Erias Lukwago afuna ekizibu, God forbid. Museveni lumu yavayo n'agamba nti why do you kill someone? When you kill that someone you make him a hero. Kitandise okulabikanga nti buli kigambo taata w'omwana bye yayogera omwana atandise obisaabulula. Yavuddeyo n'awa ensonga ye lwaki yakutte Lukwago, naye nga n'ensonga yamukwasizza tekaringa any waters. But of course this is what I think. Kuba ye Muhoozi ku mukutu gw'agamba ekyamukwasizza Erias Lukwago kuvayo kugamba nti agenda Musa Moninga. Right now gwe musango bannayuganda gwe tulina mu kkooti y'abantu. Naye ulirize ebigambo bino. Take it from me. They are not going to just release Erias wabanga wakulizingibwa. Tebagenda just mu releasing like that. There must be a certain gucharge oba ogusango gwe bagenda omussaako. And trust me kano kasalemu. Erias Lukwago bagenda muteeka ku musango gwa Kano Kizza Besigye wemba sirimbye. Kuba right now waba talina musango. Kigenda bakizibu nnyo bano just abantu omulirizinga bulirizinzi. They must look for a big judge gye bamussaako nga ya even bigger than yekusisa ku treason. Okusinzira ku ngeri gye bamututtemu n'engeri gye bamuyisizzaamu. Mujjukire ku Eddie Mutwe bamuwamba ne bamukola bino later on ne bamutwala mu kkooti. Bwe twogerera essaawa zino Eddie Mutwe akyali mu kkomera. Bambita Kali Lugambo Pro Max Simple MC. For those of you who would love to advertise with us, enamba eri awo wansi gikubeko tugenda batukulinze. Mubere bulungi. Gashumba yategeza nti Abanyarwanda bo benyine naye bagenda n'okusalawo president yaddako era nga ye Muhoozi Kainerugaba. Nekyo tekyeralikiza atudde gyali gwenkolera ebintu ebi bibiri. Kubali abubola bamuva mu busa etteeka libaga mu Bible gye bakuyezo mu Gashumba mu Kristaayo ne Museveni mu Kristaayo. Si kyoyayayaana yaddo yayanguyira okukifuna nti kankyekwatirire kale jaga kya Mukama Katonda asaasire ekiba kinna kya mukono gwo gwelogana nti ddala kino kyange apa ekyo mukyali bubeezi oli kye namugambye nti Abannarwanda nga bwe muli ne Gashumba nga Mukama mmwe abakulembedde wabweru ng'entegere mulaga nti okere enkyo okukyusa kw'obukulembeze tuleete Muhoozi atuuleko kifaanagana okugula kasegereti ku kkubo nga bwogenda mu kadduka mpayo kasegereti oba omugwabi ne bagukuwa n'akabireete n'okutuusa ku munosaza n'otamu n'obapafu nga 3 bagundi lino eggwanga siri abatabaazi mu basirusiru bafaanana gwe bw'onondeetera ebyafaayo mu Ethiopia bwe gute bwe gwali bwetunulira Libya bwe bityo bibadde buwamba buwambi ne kino kimuhoozi bwe kyaba taata nsindika mu ggwanga ly'egundi nze ndagira bulagizi ngende nnwane bagundi settings z'amawanga za njawulo nnyo wano mu Buganda byonna mujja bikola buuza Museveni kali kamwaka kenyini akawo bujuzi nga bwega nti kabadde kamwaka gose yafukibwako amafuta nawe genda bakoleshe yatugamba wano nti 82 bambuuza lwaki utaluno olufudde lwa Kiganda nnyo naga nti you young men abakwatagana ku nsonga zino baganda bange Abannarwanda mundekenza ategera utaluno n'Abaganda bwe ngenda okukwatagana nabo naye mmwe mu concentrating ko kye kyabaleeta kye nabayitira naye kyenjagala okubajjukiza yenna collaboratinze n'Omuganda awangudde atamvuddeko agudde nibaga nti ate kyetya naga nti Amini bwe yakwatagana n'Abaganda yawangula Obote bwe yakwatagana n'Abaganda bamugamba the telegram yawandiika ne mugamba nti Obote enju azimbye ku lwazi n'omugongo kwatudde gwa njovo yasembe nga Buganda egamba ete yatugamba the good Muganda is a dead one aliriddawa mu kusembayo kwakana akagwagwa akalenza akato mu kutegeerako okubya akatadde kasinga okutambuza Muhoozi akali kanna mawulire ke kanika nakoogera nnyo akacapuko bucapusi Andrew Mwenda ke kagenda eri egundi Malawi yali Malawi ewali Obote gye yafiira ne kamutegeeza nti njagala otegeeze ku Baganda abalwana olutalo lw'ekkoni bagenda kukola batya kubanga balwana okutwala government n'okujjako musenaga nti mbategeeza butegeeza ddayo bambulye ku mawulire gakubenga manene nze kitaabu Obote mbategeeza ebigambo bino nti ekintu kye bakola that is what we call suicidal war
wabula balindire Museveni abaganda banamukyayira bobeera bayimira okuteekawo olutalo olwo nadda n'agakuba amawulire mmwe banalwanda mmwe nga naawe wali kanalwanda bwoba okikiza Muhoozi gwe biguwa bireta n'obikuba tewajja mu makulu bwe muba temunnaba kuloza ku lutalo luzibu ziri entaleezi 2 lutalo lw'amawanga na lutalo lw'amadiini kaakati wano Museveni byonna abikoze teri ddiini ekwatagana ayinamu ababe mu ddiini omusiraamu abega musiraamu ne betta omukatuliki abega mukatuliki ne betta omuprotestant bwe gati mu madiini nja kwogera kwaga amanene agali mu ndagaano y'olwenda 3 kaakati bwe bukeera enkya nga yenkula gy'abadde akuzzemu n'empeereza ne bukeera enkyaffe abaali badde tusaba Muhoozi ajje oliaga nti ngenda kubakolera ebigambo bibiri temweraliikiramu abaana ba Buyudaaya newankubadde kibaziiziddwako okunkabira mwekabire mwekka naye sigenda kubaleka nga muli bamulekwa lwaki nirajja kitange n'abaweereza omubeezi omulala oyo yalitoola ku byange n'abawa kubanga ebyange byebibye n'ebyo byebyange onfuna bulungi mu kusembayo kwaffe twafuna okujja n'okwanukulwa naye mbuuza ffe abaali badde basaba Muhoozi munaye mukama waffe tuwe Muhoozi tulekere omwana gwe tufuze bulungi ekyo tukoledde nga Buganda bwe badde esinziira ku kitaawe oba ku bakabaka abayise Mutebi Ssebuufu bwanga atuddeko olwaleero basinza kwagala kwa Muteesa tannakola yadde kimu kyakutaano kimulaga ku kitaawe kye yakola bamuwa Namulondo nga basinziza kwoli n'amateeka baagamenya kubanga okujja kwe tekwayita mu mateeka okufuuka kabaka obunfuna bulungi kaakati olwaleero bw'okitunuulira abaali badde babanja Muhoozi mune mutuwa omwana gwe ssebo oddidde ekikolimo kyo kyotuweereza ekyo kibi kya saakirigo kyekijja mu Bayibuli kyega nti ekinayo kaakola ki ize saakirigo oli omuddeko wawagambya ku kitaawe nti abaayi taata eggwanga lituuse liganye naye tutereezeemu wano ne wano ensi wetuuse ekitunule kino My wife is a beautiful one amongst the wives in Uganda. Ye statement yaluteerako ku Twitter. Noga nti okutegeera kwa abantu kwakula. Abera mu competition z'abakazi Rwanda Uganda. Kakati ogogo gambo tujjira eri oyo Muhoozi musika wa Museveni si musika wa ggwanga ne proceed ereeta omukulembeze weeri eyita mu kalulu ekyo kimu. Number 2 bwebanga ye phenomenon Museveni mwagala okuyita nga bwe yawamba Obote nga naye azza olwaliro aleeta ajja mu katabani wa Wambe. Mbategeeza lunye nti ye society wo gye mwagala okweteekako ng'Abannarwanda n'ensibula mugimanyanga lumu teri agenda kukkiriza bya kisiru nga constitution eyogera kirala nawe ozze na kirala kubanga olina emmundu tejja kuba bukaddaana mu 7 buli mu ggwanga lino tekisoboka naye wakitegeera Museveni tudda wajja okulwana gavumenti yali ekusinga amaanyi naye omuntu awansi bwe yakwegattako ate wawangula gavumenti likewise naffe tugenda okuba Muhoozi mutembeete nga musikaawo so si musika wa gavumenti